Okutunda tiketi z'enkuuka jubireewo sabula ez'ekikungo ba VIP abaluba events abatesitesi abakulu ab'ekivvulu kino bakutandikire ku hoteli ya Africana. Aba BMK Group of Companies ne bagulira abakozi baabwe tiketi za kakadde kalamba. Twagala tweyungeko. Akulira BMK Group of Companies Haruna Kalule Kibirige atubulidde ensonga ezibawuliza okwegatta ku mugendo gw'enkuuka era n'asiima abateesiteesi ne Bukedde TV olw'okubeera nga abasaale mu nteekateeka z'Obwakabaka. Buli mwaka tubadde twegatta wamu n'abategeka enkuuka era ne ku luno tuli wamu nabo, n'olwekyo tetubalekereranga era situagala balekerera, situagala kulekerera Bwakabaka. Y'ensonga lwaki tuvuddeyo era nga bulijjo ne tugula emmere. Nebaza bakama bange okugula tickets z'enkuuka ez'aba fellow staff. Neera tuli basanyufu nnyo mwena abatuwagidde ku Hotel Africana. Omwogezi wa Luba Events Wamala Hamza asiimye bonna abajjumbidde okugula tiketi zino n'ategeeza nti mbale era buli ayagala ez'ekikungo alina okuteekamu okusaba kwe ng'obudde bukyali. Tudelivalinga tiketi zonna w'obeera oli kampuni yonna gwe kasita otukubira kasimu oba n'okitegeeza nti weetaaga VIP tiketi. Tiketi zino tuzidelivalinga wonna w'oli ne tuzibaguza ku $10,000 tiketi emu emmeeza y'akakadde y'abantu 10. Beeyongeddeyo emmenge wa kojja Kitonsa naye n'agula z'akakadde era tubulidde kimuwaliriza. Tukozesa ddagala lya butonde ate tukimanyi nti nno obutonde butambuliramu n'obuwangwa. So bwe tugula ebintu bino ebigende wa Ssaabasajja kuga nti tugenda kubugiriza Mutanda, tuba tutunuulidde ebintu ebikwatagana naffe obuwangwa n'ennono era kati ffe tuli bataka tiketi tumaze ozzigula. Wano wasinzidde n'asaba abantu bonna okujjumbira okugula tiketi zino okusobola okubugiriza empologoma mu lubiri emmengo. Nammwe abalala mukole nga nze bwe nkoze mbagambye okugaba lwoya lwa mu nnyindo olw'ejja wekka, so mulwekuule mugabe muddize Obuganda muyambe ku luba okuvayo n'eteekamu ekintu ekyo si kyangu. Enkuuka y'omwaka guno yesoose okubeerako aw'abakungu oba VIP era tiketi egula $10,000 ng'emmeeza ey'abantu 10 egula akakadde kalamba nga zitundibwa ku wankaaki wa Bulange Mengo Hardware World Ntinda Total bwayise n'ebifo ebirala bingi. Enkuuka yange 31 omwezi guno ng'empologoma ya Buganda yasiimye okuyingira omwaka n'abantu baayo. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV.